Iko BBS Telefina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda wasuza otya ssebo n'ennyabo webale kugyekuumirako ettaffaali eryo lyossa ku Buganda ng'olaba Telefina nga tokyusakyusa wonna w'oli Mukama akkolera ekisinga okuba ekirungi. Nze musajja wa Kabaka Abirimu ye Matovu omwana enzaalwa ow'Ennatita Kalungu Masaka mu Buddu ali ku BBS Telefina pulogulaamu tunda. Mu pulogulaamu eno nze nkuleetera bikwongerako bya bulamu, bya njigiriza, bya ddiini, bya bufuzi, bya bulimi. Nze buli kimu nkikuleetera kasita kiba nga kikwongerako. Naate olulako olwaleero nalwo lwa njawulo olulimi lw'eggwanga era we nsooka okuyozaayoza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna aboogera olulimi Oluganda ti ate kati ke twasoomoosiddwa olulimi Oluganda ab'emikutu emikwanira wala bannaggugo ne baga nti olulimi Oluganda kalugende ku mukutu ogwa Google. Ekyo kya buwanguzi kinene nnyo. Kaakati bwe twatuuse ku ekyo ate gye zireetedde ono azaalibwa Abambejja ndi naye wano mu Nabusiro ng'omubbi kozi butereevu olutuka agamba atya nti ndi kubbiraawo agamba nti ndi kubbiraawo ategeeza mbeera bbira so nga mu lukujjukujju anaakubba saabansanyusa okulaba nange taata wano wooli ye Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda nakinyoonya dda kino era gwanna nteze bulamba njagala okwebaliza ddala bazzukulu bannange abeewaayo okulaba ey'Obwakabaka naye mu byonna mukulu Matovu kansooke neeyanze kituufu omufumbo Sseggwanga Kyukyo Olusuuyo Olusajja Natasibwa Muge Bemba Serwatika Lwataka Natatungibwa Kerejjuko tweyanzeege ffe Abaganda twandyogereddeko wa olulimi Oluganda manyi wano w'osinzira wano okuba embwa n'eboggola kituufu oba si kyo wano n'otemesa ettooke olukokola wano weesigamira wano embwa yeesigama ennyama amanya nnyo neeyanzeege butereevu erinnya lyo nze Musisi Bosa Geoffrey mu Nabusiro nkonge ya Muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu. Ku mukutu lwaki ogaa nti oli mu Nabusiro? Webale nnyo ekibuuzo ekyo ne kibuutikira n'amannya go era kyabika amannya gali gonna olw'ensonga nti njagala nnyo essaza lyange gye nsibuka era gye nzaalwa mukulu Matovu. Essaza gye nsibuka Masuuliita, ekyalo kwenzaalwa Kasudde, Omuluka Kyengeza, Eggombolola Mutuba gumu Masuuliita, essaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro erisinga ebyafaayo ebizigulivu bizigulidde kubanga n'erinnya lyalyo lyeyogerera Busiro ewasinga Amasiro. Ali ku BBS Telefina ndina omuwandiisi w'ebitabo ng'essira eriri eriri kuwandiika olulimi Luganda yakafulumya ekitabo kino Olulasangeye ddala ali ku BBS Telefina omanyize nkyogera lunnye taata eno Telefina ogiraba buli sikonde eyita abantu baga nti katudde ku yaabeene etuleetera ebintu ebyesigika ate ebyensonga anti ekikyo kyekikyo eviviri kutikka ekinywa kyenku ng'imbwa gye wagenze naye etunula Oluganda luwooma nnyo otandika ddi okuwandiika nekkebakeba eddimu lino mu mwaka gwa 2006 awo nali mu kibiina kya 7 guno ogwe tuliko olwaleero oli muto nnyo munange era nali mu kibiina kya 7 2007 naye nali ntandise okwekebakeba taata wabula nga bwe bagamba nti entamu ewulira muliro muberyeberye okuva eri mu buto jjajjange Ngulijojo William Sebulo yankalaatiranga n'anfalaasira era n'ankuutira nti oyagalanga nnyo ebintu bino wammanga Kabakawo eggwanga ly'Obuganda n'olulimi lw'Oluganda nanga nti ebyo mu bulamu bisoosowaze nnyo bigenda ekisooka kugattako emikwano bigenda ate kumanyisa eri ensi kati era bino baana baliwo kubanga booli awo ku Telefina singa siriiko naye jjajjange oli yafa emyaka kati gigenze mingi ndaba naye kati byayogera oyogera kirabika ng'owejjangabika agenda okufuwa amawulire kakakulukuta kaakati ndaba ekitabo kino Olulasangeye
lulimi lwebuziba lulimi lwekusifu nnyo lwaki lulasange ye lulasange eyo olw'ensonga